omukolo gwa mukulu Mpuuga tegugenda kulangirwa political party kubanga ekisooka interest z'abampuuga si kufuga ggwanga ate si kutwala buyinza interest zaabwe zikoma ku constituency nti bo baagala kwenywereza mu parliament ontegedde bulungi nti tebalina mutima gukola political party wabula guno omukolo genda kubayamba okwepositioninga nti archbishop oba katikkiro wa Buganda oba omulangira Kasimu Nakibinge asobola okuyita Kyagulanyi n'amugamba mutuule muve mu ntalo ng'Abaganda tezibagasa kati bakoze omukolo ogwo okulaga eggwanga nti naffe gye tulina following amaanya Dr. Abedi Bwanika gayogeza Dr. Abedi Bwanika ye wa budget si wa byankyukakyuka budget what do you mean mugabe wa budget kasobayo nga ina wakama ompulira ye kimumala njagala oyawula omuntu ayina ebirowoozo ebitwala eggwanga nga ayagala eggwanga lyonna n'omuntu ayagala okwekumira mu kafooka ka parliament kati manali ku TV emwe wiiki ewedde nagamba nti bannayuganda singa mumanya ekintu ekibabonyaabonya kino saakyogera ku radio era ekibasibye mu bwavu ye parliament ya Uganda parliament ya Uganda Kampala yokka tubale Kampala Nakawa ina ababaka bameka ina ababaka babiri Nakaba East na Nakaba West Makindye ina ababaka bameka Makindye ina babiri Kampala Central inomu Lubega ina ababaka bameka babiri ababaka bameka mwenda teka ko umani MP abaka 10 wa district nyaka tugende ku kibale empola nti Kampala district eina ababaka 10 buli mbaka afuna sente meka buli mbaka afuna tumbali obukada 25 tumbali alawe simanyize ko bagura mu milioni 45 buli mubaka kola milioni 45 times 10 ati tukuto wasoma njagala nyo ba professional presenters professor wabasomesa bayige bana milioni 45 times abaka 10 milioni kutwala mpola tuli bayitale kyo kutwala milioni 5 times emirundi 12 omwaka kaimozi emirundi 12 yangu obudde toyino ja kunotera okungoba nga nsomesa wadiko moyo okusomesa yangu onotera okungoba bala mangu webumbinga butano 5 billion is abantu 10 ze bafuna ongambo tati boziteka mu Kampala sika Kampala yayina omubaka omu nga member of parliament we Kampala naye nga member of parliament we Kampala nga badira 5 billion zeno basigabanya mu division ze Kampala oga Kampala sigateri bulungi nti ekizibu ky'eggwanga Uganda ye parliament erina unnecessary expenditures kadima Kampala ina bakansala bameka ofude ku bakansala erina bameya bameka nenga bonate balina mugaso kulya sente njagalo ngambe okuvanga government netandika parliament kijali ekolido omuntu wa wansi bebayisa amateeka bajjo parliament bagiteka okuyisa biteso bya mwami Museveni bagiteka Museveni kulaga nsi ina democracy kadi mensi zonna ezikulakulanye tezina parliament China ina parliament amini gwe muwa teina makuru amini gwe muwana yafuga enseno nga taina parliament ya ina ebintu ebikorwako sawa zino president Museveni bwagenda kikyalese nti parliament Museveni yali gambe kale singa badayagala eggwanga parliament ebemu ababaka batano jinja nga ino mubaka omu yagikiikirira Kampala ababaka omu bandi ababaka nga tebasuka 50 oba 10 ekinene nnyo ne jukira oyina abaka ba parliament banji oyina ga minister ganji oyina ga mayor ganji gatawunikira kaganji kati gala gakola ki ku district nkola gani necessary expenditures ezitutegwa kati bayamba ki ku district Museveni ayinako diso ayinako LC5 ayinakawo district yemu ne banga obusente bwa district omuva mu central government babulya mu lunaku lumu ku mukolo gwa Mathias kati Kawempe tujerabide Kampala kyo erina abaka 12 Ndeko mukolo gwe ekitibwa badde nkugamba nti Mpuuga abalowooza tagenda kola political party ina mutima gwa kibiina kya byafuzi kwata kisobola nti mukulangira omukolo gwe wekka nalebya akabiina ke bayitanga edda ke bayitanga KY kabaka yekka nti bayagadde ofuula omukolo guno national event naye ate ne beekubajje Abedi Bwanika Muganda Lulume Bayiga Muganda Bebaga ba Joyce bagala Baganda Babulena na Bukenya Baganda Bobi Wine yatandika ekisinda kya people power tanafuka noob yegata na amawanga gonna njagala tukiriziganye yaleta Lubongoya bwe batandika ekintu ekyo mwalimu Katana Bazedriga Banambeshe Bawaisa nti newe obanga omuntu nga ine kigenda kya bibina by'obufuzi olabanga at least people power si noob people power yali uniting factor go yine kigendo ky'eggwanga ontegedde bulungi kakati bannayuganda
omukolo gwa mpuga gulimu ebintu bibiri either ina ekirowoozo ky'okkola ekibiina ky'ebyobufuzi kibajja kuyita kabaka yekka oba yagala kwepositioninga adde waakyagulanyi badde ku drawing board kubanga nze abantu abangoberezi nina abagoberezi bangi abandaba mu nsi yonna saagala kwogera bintu bya swaka era bintu bitali mu makulu kakati omukolo gwa mpuga si kyekikulu naye ekikulu bannayuganda muvudde mutya mu mbeera embi gye mulimu kubanga tisaawa zino Museveni atufugira ku butopics butambula kubanga omukolo tegulina kyogenda kukola ki kwongera ku gwanga mugamba nti mpuga tatekalika kukola ki lwaki indicators zonna ziraga nti kyekijja anti ze ngamba nti mpuga ayinza obutakola kibiina kya byabufuzi kubanga takisobola lwaki takisobola talina mutima gwagala gwanga nti talina presidential ambitions n'abantu baali nabo bennyini mukama ansonyiwe tebali ambisias kati Lubega Mukaaku mukama ansonyiwe Dr. Lubega Mukaaku Dr. Mukwano gwange Mike Mabikke bayina eddembe okukola ekibiina bayina ekidembe ekikola ekibiina ky'ebyobufuzi naye okuvuganya mu Uganda wano ino okubanga wakoowa ebintu by'ensinga Bobi Wine obanga Lukwago Bobi Wine talina kyaya Bobi Wine ebyadda nagamba edda twalina Emma Serugo yali manager wa Bebe Cool Mbabazi amama Mbabazi n'atutuma Mbabazi nga atandika okuva ku Museveni natuma twogere ne Bobi Wine tuje kubanga diro yali munze mukasambidde Bebe Cool Emma Serugo ne Bobi Wine nga fo mulimu gwaffe ogwange ne Emma genda convincinga Bobi Wine ajeegate kwa mama ki Bobi ebisera bya mama yetannagira nga tannabira mu byabufuzi nkulaga ekiroto kya Bobi Wine soko sirike anti mba nkunyumiza ati nongira nawe olinga Megatron kati kansomesa oleko oyige nga tusituka ekiroto alina Emma Serugo twasanga Bobi Wine ku fire base kamoja nga tumala tugenda kola ekibiina bakita tani around youth forum tugenda kuyita mu bavubuka kiri muggwe Bebe Cool mukasambidde bajjo ne amama Mbabazi Bobi Wine bigambo yatuwema tubiddamu byagamba ati sisola byogera ku mpewo ate okuwatempa ozikiriza okuwemula ngabi yatuwemula yabawemula nkulaga nti kuva nga tayagala government ya Museveni Lukwago oyo sikankwe wino kwa abantu abagenda okuvuganya government ya mubanga yakavuganya Museveni tokwata ku sente ye tebakulimba nga nti waliwo abantu abakwata ku sente za Museveni ne bamuvuganya kyekisumbwa abaseggona Ompuliza buli kyenkugamba Lukwago we bamutwalira obuwumbi 3 ku CBS ne medicine ko kyenjogera akimanyi abasijja mu Lufula ne bagenda mu parking Lukwago yabasanguza ku mpewo munda bano ku CBS abasijja balese obubiri bagala ndi enguzi bo ebintu bibiri bwe yagala okuvuganya Museveni yagala buyinza toyagala sente bo yagala sente osula kuvuganya Museveni kwa Museveni dictator empajiza ba dictator akozesa sente ate bo kwata ku sente zito sola muvuganya bya ddala ontagala buli kyenkugamba tuli ku mukolo nti kasitoba mu element yo kwagala sente kati kyotegeza nti wayagala sente babedi bagala sente okuvuganya Museveni nokubanga wekyawanga Bobi Wine nkugambye Bobi Wine kulaza history yo tukuva gye twava nti kuva ddanga tayagala bamba zitayagala ba Museveni era zo omuntu agamba nti Bobi Wine akolera Museveni gwe nnenya kubanga nakirabako n'amaaso ge ng'akyali muto Bobi yatuvuma twalire Emma n'atuvuma n'atugamba mugende sigenda kola bintu ebinaga singamba desi wa wakitewa nandi bakubye otegede kyali kiwanyisa Museveni ng'ate amama Mbabazi ebiseera ebyo yali ayagalanga nnyo Bobi Wine kati bayinza naganze professor wa bwino kati okuvuolo kyagula nyona batamumanyi kuvadda nga ina ambition ye Lukwago kuvadda nga ina ekigendera nti okuvuganya government ya Museveni oyina okuba very ambitious toyina kubanga obala bulamu kubeerawo tekizibu ky'eggwanga Uganda aba position bonna bayina bibalo byabwe tebaja abamu berimbise okuvujjako Museveni emyaka 3 olina abeera mubaka wa parliament n'agamba nti ejjako Museveni naye ate mu parliament aluddemu emyaka 4 abaddeko ebisanja byonna nga leta wadde bavubuka bato mukisa kujja ku exercising nga their rights bayo kumanyako ati kubira oli agakuleta ntalo banna ate olinga agamba ku TikTok abantu bangi bano banda oyagala kuleta ntalo nga Museveni yomulera kakati lwaki bana Uganda mwene ekibiina kya mpuga mwino kijjako obwongo nti mu bantu bonna kasangana bye Mukaaku nenda ba Mabikke nenda ba Waluta nenda gato wano twali kibiina kya byabufuzi bano bazze kutiisaamu kutula na Bobi Wine ku meza badde buli omu yenyulize mu constituency ye kibanoonya era nze ga professor mujja kiraba kubanga ogwo omukolo bayise Katikkiro ne bayita bishop kulaga abantu banzi tukyalina relevance naffe wekani mobilize era bagenda kwokya ennyama bagenda kwogera ebigambo ebirungi kubanga ogwo omukolo tebasobola ate
kulangira uchibiina kya yafuzi ngaba na Uganda balowooza asobola kubaayo because ndi mulwadde ate tsayitibwa yewe urabatayo ensonga y'omukolo gwa mwami Mpuuga ogutojjera ngeno kuzo mwezi 2 mmeka sebo oli kuunza ati bodda soma birango bodda abadde ku simu nange soja soma omode kakati sebo omukolo gwa mwami Mpuuga bana Uganda ngamba sije ekizibu ky'eggwanga Uganda atulekerawo okubuukira buli kintu zenga tumuleka akola omukolo gwe ayina eddembe okukola byayagala ayina eddembe okukola ebibiina ebyobufuzi ekibiina kya Mpuuga ekyobufuzi ky'ekizibu kyaki ekizibu kyaffe saawa zino abaana bali wakati banadda ku ssomero ekizibu kyaffe n'ekizibu ky'eggwanga n'okimanyi bukulembeze buliko nalabya state of nation address y'omukulembeze mukatuna mugulu nga Munnayuganda talina kyagenda kuyambibwamu nze singa nina obuyinza nga bajja events nandisoso nenzijjayo ebibiina by'obufuzi byonna mu Uganda nemmanya nti wate tulina kye bayita political party nti Museveni bw'omuyingiza mu political party multi system bagitabe bati multi party system abaakumaze nti tutwala obudde buwanvu tutwala obudde bungi nga tuli mukayanya ebibiina byaffe bya bufuzi naye nga at the end of the day nje nabadde mulwadde nakati nzirayo mukatona mugulu abeeni alimu ate abaagala gavumenti yene ebituufu basinga okubonaabona obadde mudwali ya gavumenti nagenzeeko emulago kubanga bankebedde awo nti nange bulwadde tebabulaba bankebedde buli kimu nga tebalaba bulwadde ekisajja kya Nnimba mu nawona alusa nenteeka omusajja ya Nnimba kali zaakomyewo yampa bihabo na Nnimba nti bajja nkuwonyeza alusa H pylori bangezoke nga nina H pylori nga nina malaria aw'omu kibumba natereddetereddemu kakati ekizibu ky'eggwanga Uganda banaffe abankyukakyuka abampuliza ku leediyo mulekerawo okubuukira buli kintu omuntu aba akoze ekintu kye muleke ate teri kintu kiruma ng'omuntu akoze ekintu nga tokiwadde makulu naye Museveni yateeka mu mbeera nga ketusanga ketwekwatako ne tukabuukira ontegeera bulungi kubanga omukolo gwa Mpuuga nganze Badji nagwanalizinze nenkulaga nti anoonya bargaining power kudda mu Nuupu oba kuzaawo nkolaga naye nakyagula akyagala okudda mu Nuupu tasobola kubanga kati kambasomese na kino ekintu kyokka ekisobola okugoba Mpuuga ku bwa commissioner ng'alangiridde nti takyali wa Nuupu mu mateeka ga parliament omuntu bw'ava mu political party ye bamuggyako party kyeyamuwa Bobi Wine singa Bobi Wine ebaluwa gye yawandika nti gundi Nuupu ebaluwa gye yawandika nti bagobe Mpuuga Mpuuga singa yagenda mu parliament aga asiri wa Nuupu singa bamuggyako bwa commissioner Abedi Bwanika basobola omuggyako ekifo kye balangira takyali wa Nuupu kubanga mubaka mu parliament ng'omubaka wa Nuupu tebasiru gamba tugenda kuva mu Nuupu tebaagala Nuupu bayinza okuba tebaagala Nuupu kanime bategeerera bayinza okuba tebaagala Nuupu naye Nuupu ye tayito yaabwe nti yebabeeza mu parliament ne bakera ne bagamba nti nze Mpuuga nkoze ekibiina ky'ebyobufuzi nvudde mu Nuupu akera takyali memba wa Nuupu ne mu parliament avaayo mu mateeka si masanyalaze tayito gyalina MP kakati tayito ya Mpuuga ye MP ya Nuupu bwagamba nti sikyali memba wa Nuupu parliament emuggyako obwe MP nemuggyako n'obwa commissioner okitegedde bulungi nti yagenda ku tiketi ya Nuupu era mubaka wa Nuupu bw'akola ensobi naga nti nkoze political party eyange nga Masias Mpuuga awo Nuupu ebiwandiika ebbaluwa mu mateeka n'avaayo nga takyali memba kubanga ne baba bamwanjula e Masaka MP w'ekibiina kya Nuupu nga takyali memba atya anti bakola ekibiina ky'ebyobufuzi kuba kati Mpuuga commissioner ava ku bya commissioner amanyi kati debate zange za kintu kikulu njagala lero naze kwogera mpola saze kuwoggana ndi mu kusomesa abantu bakulu nti Masias Mpuuga ekintu ekisobola omujja mu parliament ekigambo kiri Masias toza kunsomesa Matias Mpuuga ekigambo ekisobola omujja mu parliament mu mateeka g'eggwanga n'akera n'alangira nti takyaliwo NUP eryo etteeka limukwata nti avaayo bukolokolo anti kati genda osome constitution wali abaliyo bakagabo tebavanga mu Nuupu Kagaba amagezi ge bakola gamba ndi wa Nuupu naye nkolagana ne General Muhoozi oli Jimero wanga oli weliyewa asiwe nyina banaye Jimero wanga wundi wentenjeru agamba ndi wa Nuupu naye ndi mu kisinde kya Piero ekisinde Piero you can kuyigiriza let me teach you as a professor Piero is not a political party kisinde era singa Piero you ali political party singa Kagabo takyali MP
singa PLU yagamba nti Kagabo nvudde mu nuupu kati ndi wa PLU ndi mu political party gye bayita PLU yandibadde bagezi ekisanja kino kirina kusooka kuggwako Mpuuga okuva mu nuupu ekisanja kino kirina kusooka kuggwako Kagabo okuva mu nuupu ekisanja kino kirina kusooka ayinza okuba tagenda Kavule bayinza okuba tebogera Bobi Wine ne tayito yaabwe ne political party yaabwe esigala NUP ebiwandiiko bya nuupu olina wabanga atudde ne President Museveni bw'ati n'agaa kati nkuguze jangu mu NRM ayina kulinda 226 ngaba sekikuwe bakola nozaba bwenayita profesa nga munyiiga profesa buli awo kale bwenayita profesa nga munyiiga naye mu Uganda ndimala kufa ne mutegeera nti bajja ategeera kakati abagamba nti Mpuuga agenda kola political party ne bwanika bayina ekirowoozo ky'okukola political party era ebigendererwa baabwe ne sayini ziraga nti baagala political party naye tebasobola gikola kati kubanga amateeka gabakwata bagenda kola kisinde kakati singa tubadde mu 2026 ng'ekisanja kyabwe ky'emyaka 5 kiweddeko political party yandibadde ekola ki njagala gwampuliza ku BTFM oggula obwongo kakati kiringa okubeera n'omukazi nga babagatta empeta nga bwe mukola divorce mugaba n'ebintu buli omu n'aguma n'alaga munne fake love paka ekiseera ekituufu ekituuka omu n'afa kati bw'obutyo bw'oba otwala ba Mpuuga bw'oba otwala ba Kagabo bw'oba otwala bagundi tugenda mu parliament ku kyasensa parliament okusensalinga sekikubo yakireeta ayagala bajjemba ba commissioner Obwesige nalabyeko wiiki ewedde Asumaani Basalirwa ng'ayagala kukwata Sekikubo amataayi n'ebirala kiki bajja ekiri mu parliament kakati kino kyengenda okwogera kyange nga bajjo manyize enjoga y'omutayagala kuwulira Honorable Asumaani Basalirwa Haji n'omuseke bayita Kasiyano Waddiri bannuma nnyo bebamu kubatandika People Power Movement ekituufu nzijukira Kasiyano mpozi yewaluwa People Power yatandikira Bugiri era Asumaani omuntu Bobi Wine gwe yayirawo obulamu bwe bwonna yeewa mu mubiri n'ayiwawo omubiri obulamu bwe bwonna Bobi Wine ayagala nnyo ba Asumaani Basalirwa awo ne Waddiri Kasiyano naye Honorable Asumaani Basalirwa enzanya yannemu okutegeera azanya birungi anti lwakyo ganti azanya birungi anti ye bwagamba nti mujjamu bakabali saawa zino nyinza okwasogera kya Mpuuga kumujjamu Bwesige naye abantu abannonda bwe nakwata constitution ne ngamba I will serve Ugandans bibalayira mu linnya lya Katonda nengenda mu constituency yange ne bangamba nti bajjo gwese mu Uganda twagala ogendo sayidinge ku kintu kiri nkolera abantu. That's why movement Namboze ne Namboze akolera abantu. Namboze yafunya akaseera akazibu kuba Mpuuga bakuze bonna mu byobufuzi kadima nga tuli ku BTFM nga tujjemu ebyekisiru essaawa y'amazima bwe tuka zibanyi bagamba gye tayibalira ku balalimu lwaki bagamba neefuulafuula nze amazima ge neefuulisafuulisa kadima Bobi Wine bw'akola ekikyamu sijjano ku radio n'enkyogera ne munyiiga kakati abannayuganda taggwamu amazima nti tayimu y'amazima bw'etuuka bajjo nga nkutte mu nva kati twadi tayimu y'amazima bw'etuuka nga Muhoozi alidde enguzi nga yeetaaga kuteekebwa kalabba Museveni atateeka Muhoozi kalabba abantu baluzinga trust mu Museveni kubanga bw'okwata constitution ogamba I will serve Ugandans equally bw'ogamba nti nja kusaavinga bannayuganda n'obwenkanya kebe fabireyo kaabe mukwano go kaabe mukyalawo ng'akoze ensobi tambulira ku constitution kyegamba bw'ojja n'ogamba nti mwami Museveni respecting a constitution nawe ng'oganya okukola abantu kye baagala nga respecting eddoboozi ly'abantu constitution kwa constitution ogikwata ng'ogeze kusavinga interest z'abannayuganda kakati abantu abaganya okusayininga bwe kibanga mu constituency w'abantu bagambye ffe twagala oteekeko omukono ffe twagala okole ki n'ogamba sijja kuteekako omukono n'omukwano gwange kitegeeza oba olidde mu balonzi b'olwo Yasumaani ati ddamu ansa lero njogeranga profesa siwanye Namboze era siwanye ngambe Namboze akolera ki bantu Namboze bw'afiira wano agenda mu ggulu okimanyi otyo bwe wabasajja abantu mpuliriza Basalirwa yagambye era oyo akola ssente ekikubaka gye mwokyamuka ate tetugeza n'ogenda mu bulango ankusomese Basalirwa bwe yadde ayogera point yagambye nze Looya wa Mpuuga
teyayogedde nti akiikirira abantu yayogedde mulimu gwe basalwa yakolera kufuna ssente ku lwa professional ye basalwa guno omusango osooka n'ogumugjamu ng'MP n'omuteka mu kitiibwa kyo eky'obwalooya ye yakolaze wabya ssente bamuwa ssente awolereze kirayanti njega tukozesa nga logiki kadima tubere ba profesa salonze gokyaza wano mu ggwanga tuli batono teri muntu goyinza kukyaza onajja nasomesa ggwanga bwete kakati kubanga kyenkugamba odidde omusajja ali mu kunoonya ssente basaalirwa ali mu okutuukiriza profession y'okukola omulimu gwe ate omutadde mu nsonga z'abantu ali kati yayingiddeyo awolereza mpuuga ate nga mutuufu omuwoleza kubanga basaalirwa looya kakati nze njogera bintu bikwata ku bantu nti constituency y'abasaalirwa baba mugati genda osayininge ng'ate yero yawolereza kirayantu ego musubira kwogera ki ekyokubiri nti BMP bonna abali mu parliament bwobanga wali okuta constitution ku kino ekintu sooka ogende weebuuze ku bantu Nambooze yagambe neebuuza ku bannamukono ne baŋŋamba ngende nteekeko ki kadima wansingako kwolereza mpuuga twalinga wano wenyini wentudde anti Abedi Bwanika nali muwolereza nga anyigirizibwa mpuuga abakusigala nga ali independent nga taliko mukakuba Bwanika nandifudde naye soko sirike ati opapa ekikuta tumalayo point tugenda gende wa Muhammad Nsereko abakusigala nga ali independent nga taliko kibayita political vultures ensega political vampires sivuma ngamba vampires zinali nfa n'empuuga naye ono akasangala ba Abedi Bwanika mu project ye nenzigwamu amaanyi nengamba nzomanyi mbeera ku mazima nengamba kiki mbadde ngoberera bagambe wise man changes kakati basaalirwa yandibadde yesigazaamu kali ka respect nti omusajja ono yali afiiridde ebugiri ku lwange omanyi lwaki Katonda yakuba Kasiyano Wadiri Balaayi era ne ku politics ya Uganda n'asanguka omusaayi gw'abayesini kawuma ogwayike Arua oyo omusajja najja Bobi Wine n'amubeererawo aga Katonda ne kijja ne kigana okubeera mayo ga Bobi Wine Katonda kisasula Katonda asasula kadima buli wembera nesogera ku maanyi ga Katonda buyinza bwe mu Katonda mu ggulu mba mulyaza amaanyi Kasiyano Wadiri si ye muntu yandibadde yeefulira Kyagulanyi abaana babakubira Arua emiggo ku lwa Kasiyano Wadiri mu Katonda mu ggulu Kase yakwata akazindalo bwenti ne mulaba nga tajjukira Kyagulanyi bye yamukolera Katonda ate babasaalirwa saawa zimayinza okuba bagenda kufuna obusente bayinza okuba bali mukola professional zaabwe naye there is time to pay for each and everything kati mumanyi lwaki neetonda nenetukuza maaso ga Katonda setukuza maaso g'abantu pamanyi nti waliyo okusasula ebbanja buli kibi kye nali nkoze kati Kasiyano Wadiri yaddamu okuyitamu bwe gaba gaali maanyi ge bano abaka ba parliament balowooza nti bamaanyi omuntu bwamala okugenda kiringa muntu muwaavu n'afuna ssente kadima n'agaggawala tajjukira mbeera mbi gy'abaddemu kadima osobola okuba nga walinga osula enjala nga Katonda yakuserena n'otojjukira akaseera kali nti nasulako enjala n'entambuza ebigere kakati be bano ababaka ba parliament kati balowooza bamaanyi okusinga Kyagulanyi nze saagala kuwana Bobi Wine kubanga abaana ba Nuupu abamu base bagamba mpaana nnyo Kyagulanyi simuwane njogera amazima nti kibi nnyo okwerabira gye wava kadima kaabe musajja ng'oli wano ompulira ku beat ng'omukazi yakuyamba n'akuterako ettaffaali ku nnyumba eyo gy'osulamu n'omala n'omulaga kalembi tosobola gibeeramu mirembe kati ye Wadiri yasuba ne wasaalirwa buli muntu eyeefuulira abantu abaamubeererawo bw'ogamba nti Nambooze abantu b'emikono bamukkiriza Nambooze yaba tayagala kusayininga yakozerwa abantu lwaki Muhammad Nsereko abantu b'e Kampala ogamba tebamugambye ntateeka kuba yagalinagati sijja kuteekako mukono okitegeera lwaki bo temubakkiriza gamba nti abantu babe babatumye okuteekako mukono kakati buli omu alina endowooza ye obuuza kwesoni yekyane yennafu kwero debate gye tubaddeko kuba tuba tuyingidde mwoyo ate notugiddemu tulaba obunafu bwayo Muhammad Nsereko ayinza okuba nga y'omuntu nga tayagala Kyagulanyi ayinza okuba nga ayina ekimugatta n'empuuga kyotasobola kumenyawo ayinza okuba nga ayina ensonga ze kakati gwe ate omugambo nti bannakampala bamutumye yabagenzeemu ddi omuntu atayagala kusayininga kyalina okukola tambula mu bantu e Kampala okuba ekuŋŋaana ngene sayininga wasesayininga abantu kye banagamba ky'oba okola yazikubye era olukuŋŋaana lwa Nuupu lwakava emukono Betty Nambooze kankule for your information yategeka omukolo gwa Nuupu ogwali ogw'amaanyi ne bamugamba seekako omukono bamugamba direct nejjo nalabye akatambi nga abaana b'emukono bagamba tubawadde essaawa 12 mutasayininga kati wabadde yagala akole ki mayi kati manyagala obeere informed journalist
kamala point eno ninda obudde butono soko lindemu ninda muku mayego muntu abakwa point nga wefuula omugezi point omudakike sigala jiko mudakike to mpapia ate kunzeza kuchaziza gwe wadde onchaza ja kusigala nga njogera ku muzira lokutali ku radio kubanga kati otandisa akama agana akumalira obudde ate nagenda mbitayina makulu kakati mbadde nkugamba nti Namboze yawulidde akaseera akaziwako kusenenga alina okukolera abantu basalirwa simunenya ayinza okwatakolanga concentration mu constituency ye honorable secretary ayinza okwatakolanga concentration mu constituency ye naye bano abaagala okutambula okumanya nti abalonzi bange bagamba ki siga bagenda ku ground nga Segona n'agenda e Busiro abalonzi bamugaa tosayininga Segona najja naga abalonzi bange baganye okusayininga Segona taba na musango kubanga bino ebintu byakolera abantu si byakolera kabampaane kubanga abaka bannupu abasinga bakola kyebaagala tebagenda ku interest z'abantu ate nga time etuuse nanagamba kadima ko radio wano wennyini nti 2025 mugenda kulanga ababaka bofudde abali serious abefula abaagala abantu kwana ababaka bamanya nti bannayuganda bawumba tuutu nti tubagenda mu akalulu katuuse ne baba kyamuukiriza ate kati kandagulengera ndi ku beat politics w'okukyamuukiriza abantu aweddewo abantu bagenda ku bantu abatababugumiriza bagenda kugenda ku muntu nga takyamuukiriza abantu bakoyo okubakyamukiriza ng'enkyukakyuka tetuuka kati abaka ba position bamanya akantu kamu abalonzi tujja bazanya matatu ndi kasa esawa zaka tuvunganya mu 7 ne tuwananye Kyagulanyi ne batukubira enduru ne tudda mpayambi this time ebintu bigenda kyukamu abantu bagenda kuddamu kulonda mu yolero gwa wave abantu bagenda kulonda busobozibo na mazimago kakati gobango limbaka wa parliament yimirira ku mazima ogamenti za balonzi kyemwantu makirenso ati tugenda teka ngenda nzake nyinga tandika campaign tugenda teka nga wembeera mpaka tubulire byakoze mu myaka 5 ngoseka ongali ngera jiteka nga freedom fighters and independent freedom fighter my friend is senior activist buli mubaka mu constituency ye agenda kujanga atubulire kyakoledde abantu kubanga bamanyi kati wandi mukugula bana Uganda bongo temulonda bantu babawoganya boganize omubaka mu censoring twakutuma mu parliament otwadde wadde kaddamu ku kyalo obaze kuwogana this time muzana soka nemba gamba ku radio kuno nti omuntu anaje ne yawanisa Kyagulanyi nza Kyagulanyi baika tibayiga wale ababaka bakolera ku radio nga tebakolera mu parliament olinga ayogera radio zonna nenga ewaabwe java tali wadde omudumu gwa Naigondo kubanga ngambo tetu mpaka wa parliament oyine emyaka 5 tosobodde kulobinga wadde Kabowa holo kale wadde mama bigana munnaye nga bigana bitya kakati kyogamba mu musara kakati kankuyigize kinakyo kyenjagalo yige abaka parliament mu kubongeza sente babeera kimu mukubba sente mu parliament babeera kimu nemu kusaba oluguudo lwe namasuba obalabira buli omu neyeko kakolo parliament tetuula mugamba tugenda kuzimba eddwaliro ekiruddu mukatonda mugula eddwaliro teribaayo kubanga abamanyi nti bannayuganda bali desperate omuntu ajja kujjanga abakyamule bukyamuzi ku radio ayogere ebigambo ebiwooma avume mu 7 awaane Kyagulanyi agende mu parliament yenkola njigobye nkuddamu kiro nkirangira ku beat omubaka atalina kyakoze taleeta empale mu parliament bajjo yakyogero ojja kulaba nti endagira oyinza ogamba neewaana mega museme kali biro gasewa naawe tugunuma ondeka nene yagadde kwogera mpala ndi mulwadde ompoganya ompoganya omuntu gunuma ndi professor yo omuntu gunuma Alex Wakasisa mwanje ongambye nkutumireko naye bajjo jompo bwa moderator kuba tulina ku nembize zita abantu mbaleke fe tuli mu democratic world buli omwe ayogera kyayagala we believe in democracy muntu wa dembo yokogera kyayagala totya mkwano mukuru bajjo wasotya gendi sebo jebale nange je niwe wale kuwereza eggwanga naye bale kubeerako ogezaako somesa naye bosomesa bolooza babiwulira bebamanyizi kasitamba nkozi ogwange
Gwo kukola kituufu mukama wange. Jebale tovuga mu maanyi tujja tutuuka we twagala. Ali mugume. Kale professor. Kale sewo. Hello? Sebo yogera. Hello? Jebale ko mukulu bajjo. Kale sewo na jebale. Ogamba oti ense kutwaraganye eti eyo. Bwende sebo. Nanga fe Uganda yatulemerera. Natusaba tugende tuwanganguke. Bale kutusomesa. Kale sewo bale kubako. Tuwuliriza mpola paka. Bale kubako. Kale. Sebo addako yogera nzire ku radio. Hello? Bajjo. Wani sebo. Ogamba otya baba? Yendi sebo jebale sebo. Webale kusomesa. Kale sebo nyogera nani tata? Yogera ne Saalongo Mwanjo webusabala. Yes sebo. Abantu abo abalya ssente singa nno bazikomyawo ko mu bantu. Naye bazirya ne bazimba mu mayumba gaabwe ne beeyagala ne famire zaabwe. Wadde kamubahoolo wadde okubaako kye bakola. Singa basaka ne bakomyawo mu bantu kyali badde kirungi. Ne babba nga babbira bantu nange sirina buzibu na muntu abba ssente nazireta mu bantu. Sikirinaako buzibu ekyo. Exactly. Nkwagaliza program ennungi sebo. Kale bale kubaako. Seba addako yogera. Hello? Sebo yogera. Hello mwami bajjo. Wansebo. Jebale ko sebo. Kana jebale. Jebale kusomesa. Kale bale kubaako. Ebyo ebisajja twabikoowa byasoka wano mu forward kati bize ku Kyagulanyi kati bizeeyo okusimanyi bintu bwabo byatutama bigende bikole ekibiina kyali. Muzeyi Bajjo. Ani sebo. Jebale Muzeyi Bajjo. Ai naye bale kubaako. Ani ono? Ono Beka Muzeyi. Yes sebo. Muzeyi Bajjo webale kusomesa ggwanga. Naye amazima obuzibu bwe tutyafunye buli bumu. Era nze nkwagala nnyo lwa nsonga. Oli musajja ayogera ensonga ddala n'eviirayo ddala. Kubanga tusooka otunulemu tuli disappointed nnyo ddala ffe abantu ba wano mu Central oba mu Buganda. Bw'otunuulira Saga eriwo n'olabira ddala Muzeeyi Mpuuga. Ate kati Bassemuju be bamuwagira. Ate kati Bagundi be bamukola batya be bamukuba. Olabira ddala ng'olutalo luli mu kulotetingira wano mu bantu baawa ba Central. Ekintu ekyo kirina enkosa gy'ekigendo tukosaamu abantu b'engulu eri tebalina Saga zino ze tulina wano. Ekintu ekyo kirina bwe kigenda okukosa kuba kati gwe tusapootinga Kyagulanyi waffe wa wano mu Buganda. Ate abali mu kukola entalo abagezaako n'okulwanyisa Kyagulanyi Baganda. Kati awo embeera yonna olabira ddala nga struggle n'obubbi bwennyini obulabira ddala bwekuumidde mu bana abafa aba wano mu Buganda. Enkola eyo nkyamu nnyo era tugivumirire, naye ng'ekintu kino baakola bisinga baakikwatira mu nda eyo ne kitafuluma kuba kitulaze ekifaananyi ekibi. Nze nsigadde nze Beka wano e Kasenge. Kale bale kubaako Beka. Addako Teresa tata tuddayo ku radio. Hello? Hello? Bajjo wasuza otya? Naye bambi yogerako n'amaanyi tudduka. Bajjo wasuza otya? Yendi sebo jebale sebo. Bulungi. Ani ono sebo? Nze Senkumba. Kakati ku nsonga oyo omwami gy'ayogeddeko, abantu abamu baaweebwa emirimu ng'ekibaweesezza emirimu kunafuya Kyagulanyi na kulwanyisa Kyagulanyi. Akuba ogenda n'ozireka okwo ne zitaayaaya pamu ziba zitunyiza. Ozireka Uganda bwetu bweri. Kale weewale kuweereza ggwanga. Kale nnyabo. John Bosco yogera. Eso mukulu Bajjo. Wanyi sebo. Yeewaleko sebo.
Ayi nawe bali kubaako. Webale kuyigiriza n'okusomesa. Webale kusiima. Ati tolaba kati okulimirwa eggwanga lyaffe lino lyolaba. Olaba kati n'oba oli mukulembeze naye oyagala obukulembeze olina okufaayo naye olaga abantu ky'oyagala kubakolera. Okiraba kati ebiseera ebyavaawo kati twalaba ng'olimirwa abantu waleeta omukyala wamulaba ng'ali mu bulumi n'omuyita n'omuwa ssente. Olaba n'omugamba genda ofune ekyokukola oba ofune bizinensi oba opanga omudaala gw'ennyaanya oyeyiye. Ekiraba kati ndaba bino ebiri mu ggwanga lyaffe kati omuntu oyimukaawo otya eggwanga abantu balububi emisolo ebanyiga tebalina eddagala mu malwaliro tebalina nguudo n'okwata miliyoni 5 n'oziteeka ku nsawo at least singa yazifuna obazimuwa singa yazitwala mu constituency ye n'azimbamu erwaliro oba n'azimbamu essomero. Olaba kati essaawa eno singa Mpuuga essaawa eno tubakaabye eno bamukuba. Olaba nze ngamba ife ng'abantu ng'Abannayuganda tutunuulire tulonde omwebembezi tuve mu propaganda. Olaba kati omwebembezi omutuufu omulaba nga bukyali. Olaba tekyegoberera omuntu bw'ayogera bingi kati ebigambo bingi si byebikolwa. Omuntu bw'aba ayagala kukola bw'aba ayagala obukulembeze tayogera bingi. Olaba nze nkwagala nnyo Bajjo. Webale kubeerako. Bajjo gyebaleko sebo. Kale nyabo. Bajjo gyebaleko. Kakati abo Mpuuga balowooza nti bajja kujja eno mu Nuupu bategeerere Bobi Wine. Bobi Wine ategeera. Balowooza nti amakooti ge bambala bagenda kulowooza nti Bobi agenda bawa ekitiibwa bino bye balowooza. Sooka otebeeze guno omulembe guno okuva Bobi we yajja abantu abambala obusuuti tebalina makulu. Era ne Obedi Bwaniko yeetaaga genda kebera alabika n'obulalu mulalu. Yeetaaga gendako obutabika bamukebere kuba otunuya bonna boogera ebintu biri awo bya kisiru. Nze ndi muntu nakusindika mu Parliament ogenda onkolere nakutuma ng'oddeyo ng'onnyumiza mbu ono muganda ono mukwano gwange twali ffenna twasoma ffenna mu Parliament tetwagendayo kubasindika nti nno gundi mukwano gwange gundi ali bw'ati twabasindika kutukolera. Bagenza okebera olupapula nga baateekayo ssente eno wansi. Lopu n'ababuuza zino ssente zaava we twayisa budget nga tetwateekamu nti nno zino za Mpuuga zino za gundi ssente zino zaavaawa. Bobi yatuuza Mpuuga ng'ekintu tekirinajja ku internet n'amubuuza nti ssente zino wazifuna mu tteeka ki? N'amubuuza nti ssente zino wazifuna mu tteeka ki? Kati okuswala wazifuna mu tteeka ki? Okuswala ensonyi Medford Grace. Medford Grace. Bajjo. Kati kyembadde njagala Mpuuga teyeekaza. Mpuuga atunnyonnyola ssente yazifunira mu tteeka ki? Bobi Wine kye yamubuuza essaawa zino Bobi Wine yali mu kukuba Parliament ali mu kubalabisa. Baagale bagaane yagoba Mpuuga ekintu kiyabikidde mu Parliament ali mu kubalabisa. Kati baagale bagaane Bobi Wine yali mu kubalabisa bonna n'abanuupu ate ne Museveni ne kimutuulamu kati n'atuma ababaka be bagende basayininge. Era ekigenda kukomekkereza nga tugobye sipiika kuba kati awo manya nti sipiika gwe bali mu kugoba
Mpuuga bagenda mubuuza ssente ani yazikuwa ajja kugamba Anita Amongi. Essaawa zino Anita Amongi alabisizza Uganda buli kimu kyonna kiraga nti Anita Amongi muli wanguzi kati ani akulira gavumenti eyo ye Museveni. Essaawa zino Nata eri Kenya. Lwaki eri Kenya? Bo tebabala nti no Bobby azibya amakubo gonna. Lwaki kati America ekolagana n'egundi ekolagana n'owe Kenya? Envumbo zonna Museveni bamukutte. Manya nti kisobola okwabika ne bajja ne bagamba nti basazeewo okukwata Museveni nga Museveni talina gy'ayitira. Ne munne we gwagamba owe Rwanda nga tasobola kgendayo bye bakola Gaddafi. Yennya bw'amma tukuwulira. Kati Mpuuga baagala kutembeeya kintu nga w'olaba kitabanyi kya Museveni muhoozi kye baagala okuleeta. Naye tekijja soboka wadde bali mu kwerimbika. Kano kabijirwa kali eri Busoga mbonako kakoze ekibiina ebyo byonna babitugamba nti bagenda kukola ebibiina. Kati ebiti bipya. Mpuuga ayogere kimu nti nkoze ekibiina batagamba nkoze omukolo. Ffe tuli bakoowu. Naye ffe ne batunasigaza mu Nuupu ababaka 6 batumala. Bobi Wine ali mu kuyonja kasasira amujja mu kibiina kye. Abanasigala we banasigalawo kati abaana bakola. Abaana bategeera kati Bobi alabye buli kimu kati abaana tuyina amagezi. Wotunuulira emyaka gyange toyinza ganziza ebyobufuzi mbirimu. Naye Bobi atuzibudde amaaso akoze omulimu. Oyina emyaka emikamu. Kati tuzibusa amaaso. Katikkiro ayingira mu by'obufuzi. Obuganda bonna bwonoonesa Obuganda bufuuse kasasiro. Ekintu ekyali eky'ekitiibwa mu Uganda. Abaana weebali, abaana baasoma, abaana weebali tugenda kwesimbawo, tugenda kugoba b'amakooti mu paaliyamenti. Tugenda kugoba b'amakooti mu paaliyamenti tukooye abatategeera. Ate ne Bobi Wine wajja nga kwesimbawo paaliyamenti eveewo paaliyamenti tekyalina mugaso eveewo tekyalina makulu. Amiina. Era gavumenti empya wejja tetugenda beera n'aba paaliyamenti tetujjagala mu Uganda. Bamukuya akayikuluba. Kaga naga kikabadde kaagala tekayina music. Kakona. Ke kafunyemu. Kakati zenzire kwaganaga ndi mu nsonga zi national importance. Zire mu bubadi. Akayike bamukubya akalaavu kali bamukubye ku luyi. Gange entuufu yalinga Bobi Wine bebe kulu ka million byaggwawo tebikyakola. Era ate bayida ekamba information abayimbi. Polisi yawandikidde ba promoter buli muyimbi ayine eggaali nga bagala babaninga. Nina ekivulu kyenkola e Busoga banganya okupangisa abayimbi abama bayine eggaali. Era abayimbi mwegendereze Uganda Police etandise okugaana abategesi b'ebivulu okubategeka. Olw'eggaali. Olwo omuyimbi gwe babaninga okudda ejjinja ekamuli lwa bigaali. Ebyo bigaali babikola dda byakoma ku Bobi Wine Kamiliyoni Bebe Kulu izezali eggaali naye buno obuliwo byakyana kito. Kati nakivulu kyange ekyendigito ya Busoga buli 3 December baŋŋaanyi okutegeka abayimbi abayina eggaali polisi y'ejjinja yampandiikidde. Okujjako omuntu gwagenda okulwanirira ayimbe ye Kingisa ne Kingisa abamuŋŋaanyi naye yegenda muteekayo ku mpaka oba ekivulu bakisazamba kisazeemu kwata yina buzibu Kingisa tatambula na ggaali just ayogera bintu bye ate kumanya gavumenti eno yagwa yegenda okuwasa amaanyi etandise okubaninga bushobwe batandise omuyingirira kuzinewunya gavumenti ya Mwami Museveni tebamanyi nti Kingisa basanyira mu notisi za Kingisa bino abikola omuganda afuna amaanyi agazitowa agende yesimba wakusumbu nti bajjo bomunyigiriza kyembanjagala naye kakati okumanya bana abasajja bakulira gavumenti no basomawo that's ku gavumenti yaffe ejja tujja kuba bayaaye nga kadima ne bweyambula ote tukuleka n'okola kyoyagala n'okoowa kubanga Kingisa abikola mu mukwatira mu muganda abakimanyi temugenda mu muganda kati muba musanyidde mu notisi ze kati abasajja bangaye mutolanga Kingisa nimbabuuza akoze ekintu byayogera tebikwatagana Kingisa bukyanga abyogera mwali muvuddeko mbukali bo balina mentality nti byabavuganya bamwavuwaze
balina mentality kati katwavuwaze saha ebanja kati waliwo agavuganya gavumenti atayavuwala sente zena zinandibadde nazo zendi bubezi bulungi naye nandibadde mubagagga nga bahamu kyokamu ayina kizigisobola kufuna kubanga abasajja balina emitima emibi buli lwovaayo noyogera ku bikuluma nga bakutiisatiisa tujja kuyimba tetujja kuwa kati kingisa abadde bamugaana okuyimba namuwadde shodi bakigaana yabadde alina okuyimba ku wiikendi eno ewedde ne bamugamba tajja kuyimba tomuteeka ku lisiti byabufuzi ki kakati babaninge politics agwe mu Uganda kati bati bagala bugambe tujjewo ebyobufuzi mu Uganda Museveni ajjewo okulonda agambe kati yerangire mu bwa dictator Museveni batagala bino bibeewo akwata akazindaalo yerangirira agambe ate abaana baleta 100 revolution baki abayimbi be Uganda kati kamba wecha ama government ejetamanyi abayimbi be Uganda bonna bagenda kwekunganya bakube 100 revolutions chechi bagenda kuba ennyimba z'enkyuka 10 ate omwana bwakuba oluyimba lumututuka mu ggwanga lyonna message netambula kati gonna bwamugana okuyimba bikonsati byo atajja kusombowa nnyo kwatuli ku mulembe omuzibu ogw'abaana abagezi gavumenti emagezi genandijwa yandibadde nyigiriza nnyo bantu bagivuganya yandibadde eteekinga message n'ekyusa ku mwana ky'abayogerako bagamba nti lima oluguudo nakaluka kene ekyokwate tractor olulime olaba banaddamu kyogera bagamba nti lekerawo okulya enguzi kene okwate abalima enguzi obatte oba obasibe obutwale ebyobugagga byabwe kati bobo empaji z'abadikiteta intimidation nti baji banayogeranga ku radio nga tumutiisa okumutta nga tumutiisa okumuwa obutwa nga tumutiisa okumusiba kati nzo bati bwenfa omanyi babajja abandi mugongo Bobi Wine bw'omutta omanyi ba Bobi Wine nga 10 abajja gomanyi ba abaana bagenda okusikira Bobi Wine tetumanyi gye bagenda kuva babajja bakuli mugongo gye bali malinga mitwalo 2 kakati bukiroga ba Usaini kyanje bukyanga bafa basibagala bafa Bobi Wine tebaliwo semogere yatandika enkyuka kyoka babesi gye tebajja Bobi Wine ajja kuva omulala ajje n'omulala avewo omulala ajje nti ekintu kyokyo kimalawo ebizibu ebyo byonna kukola ku nsonga abantu ze baboogerako naye okulya bano abasajja babi balowooza kutulugunya kukangakanga kusiba kubanyiga bitundu byakyama ebintu ebyaggwako edda otegeera bagabanya okukola kye bayita service delivery bagabanya okudelivaringira abantu bali mu intimidation banawe yavuganya gavumenti kakati bwe nkugamba nti kadi mawunya akamagenda osenye olulimi gye lukoma osenye amanyi omunda gye gakoma nti bagitona abagenda ono abe bulungi ne sabbuuni ow'ebbeeyi kyekijja okumalawo enkya ngenda kuvuma ki naye bino ebiyimbi by'eggaali mwe baana mwe bafiiki Gaza bakalifaaganaga obuntuntu bwe mulimu temulina future mugende mukube music omuyimbi ng'olina talent weetaaga ggaali omuyimbi weetaaga ekintu kimu mu music si gaali obwo obugaali tebulina makulu ekisooka buli expensive okubeezaawo biri awkward byaggwako omulembe kati gwadda kakati kankuyagere kadima okimanyi nti music of Maddox base batageza ddamu okuwamba abantu bakoye baboga mu music oli omanyi ati abayimba tamana ebigaali kuba bati balina music nga baagala kusasamaza balowooza nti okusasamaza ennyo public nti babanoonya bakiyita batya kwogerwako bagende music waba Maddox atandise okukomawo because music abuza afirigo bandi tegwa gwe katona lowooza agenda kufuna ggaali katona ono omuvubuka pazo ow'enkudi agenda kufuna abantu kuba talina buzibu ku bantu tabeera na ggaali yali aguddeko nadda engulu amanyi kyekitegeeza okugwa kati alina sympathy ku bantu banna Uganda nti lido pazo yagwa yakubulira nti empisa embi zaali zensudi kadima nga ndi ku radio njagala okkiriziganya nange buli muyimbi g'osanga abonaabona yagwe yalina empisa embi yalina omutima omubi kakati nsoba obugaaligaali sibulabamu namakulu tebulina makulu baga public attention kati bakubye oli akayimo kalevuke najja bamukubye akalevuke najja ku TV mankubye bali mukunoonya sympathy bya kisiru bankubye akayi mbadde nva kwembasi kati bakyabyogereyo mu bantu mutegeke genda omutegeke ofune kitaawo taliyo kitaawo amutegeke kakati gamba tatu mwegatte family mu mutegeke zandi batojja ku mutegeke bojja bentegeka gombo lya bentegeka kyogamba ntegeka buli gwensanze ati oyogera ebyekisiru kakati bwoli bamukubye akayimu kalevu mu mutegeke alien bamukuba oluyite tebamutegeka alien ate oluyali luyali bya ddala si bipange alien simpaso yajijja byali bikwala ali omanyi lwaki alien byatunda alien okumanya byalien byatunda kyali kyekangu yawanika n'emikono mu bbanga n'afuna sympathy sinjogedde kuona okumukanga kakuno bwadi busitanti naawe taata wa mutegeke anti mwesonde ekika kyonna mutegeke kubanga oneesibyeko mutegeke gombulya bentegeka kati gwatuka bategeka alien
twamala kujja kule bituka bategeka ali bamukuba sibuli gwa chakuli gwa kubyo bamutegeka Abitex bamukuba oluyijuzi mu kibwa ekimugera mutegeka Abitex bamukuba oluyi ani yamukuba obadde ki ani yakuba Abitex oluyi Abitex bamukuye ku luyi obanga mega tunagambe ani yamukuba ku kivulu kya Kaloka Sita tebamukuba alakumira mpera bamutoka kona etwale kati botu wange obudde obutono agenda kubanga jja tulina mulabona mugagenda kubanga jja tunakwata abantu bange kubanga jja n'abalala bangi y'empuroguramu mulengera nze tukwalagana enkyamu nga twadde obulamu nti essaawa nyo tugenda nga tulangirira wakati w'esatu omuwanguzi w'okwanjula tanviire kadima mu leediyo ye sebo yogera gwasembayo ŋŋende nekadiza okugambako okutegeka gombulira bwentegeka Hello. sebo yogera nja maze ne puroguramu ŋŋende alo Bajjo. Alfonso. Uno profesa. Alfonso mulabe. Ombo gwa Musa. Mulabe. Profesa mulabe. Sabo yogera. Yes. Bajjo. Yes sebo. Yogera nyesu ku. Hello sebo. Bajjo. Honorable Uyo. Bajjo. Uyo. Awa ava kukyagulanye enakuba kufuuse musota Ogambo tese kuli bakambwe nnyo azanyira kukyagulanye kati kugaayagaaya okitegedde tulina be tugaayagaaya osagala kumwogerako oyo namulabi ali ku puroguramu ebigambo muye ebuuza lutamaguza nkoze ekyabo tetubogera kati twogera ku issues eziruma abantu era namwe tubasaba bavubukamu nga mukozesa social media tukozese positive letu yambe tutabananze embeera gye balimu abantu bali mu byo obwabuugi abantu tebalina kyakulya kati bajje wuno seeta akakudi yake sebo mba mukyalo ze kati ngabonda ku BTFM namuli bangi nnyo era tugenda ku BTFM discussion zaffe esinga twagala kukubiriza abantu okubeera positive abantu bajja kujja n'ebiboozibozi bingi ebibajja kumulaba please be focused down who knows where to go or what to do lwonoobeera ojogeddeko kukuwala omusajja omu yagamba mulutamaguzi tamanyi luzungu musajja wogundi abitekisi mulutamaguzi tamanyi luzungu ngenda kakulaga nabadde saagala kumuddamu abitekisi ne mugamba oyo oli mu lubu lwa bajjo n'alibadde sikuddamu lwa bajjo oyo ekirasiyo naye njagala kumugamba ku mukutu gwo saagala kwogera buzungu wuliriza sebo nze nalinga nkola mu UN for almost 10 years naye kye wali kyesaagala nga kwogera olaba ensi gye bayita Scotland bajja okusomesaamu katono ensi gye bayita Scotland ne Wales bwe bumu ku bukola obwakabaka bwa Bungereza naye mu Wales boogera Luwelsh teboogera Luzungu Scotland boogera Scottish teboogera Luzungu naye nokyanga omuntu wawano ng'alina amalombo bw'oyogera Oluzungu oba otegeera nnyo njagala kunjogeza Luganda era nasaba Right Honorable Speaker bampeeyo ka session ndi musajja muganda olw'erinnya n'obuzaale bwange era sebo njagala lumojjeko olumu abasajja bagenda Abitex mugambe nti ali mu lubo lwa bajjo talumba lutamaguza Amerika oyo abadde Honorable Lutamaguzi Ssemakula abadde ku BTFM oyo abadde Lutamaguzi Ssemakula yadda ku BKFM ono yasembayo munzigulire ngende zinakoyo owaye munzigulire mvyewa muganda wange bajje baliko alo je baliko muganda wange we bale tuweereza kale sebo owaye nzikutambo yogera nnyo nga toyina maanyi Yebaleko sebo. Kale nawe jebale. Kale mwami Bajjo oli bulungi. Ndi bulungi nnyabo. Mbadde mpisawo kalango kange mwami Bajjo. Nsaba bannaye bakwini bakadama bajje bampagireko baddiya. Kale oyagala bakadama bokka bannayuganda tobaagala. Bakadama we batajjira ebidiba ebintu byokola biki.
Neda sila kadama abantu Wanga okola akalango tososolanga mu bantu gamba banna Uganda si bakadama. Bakadama nabe nakwe baluma bakazi bato. Jemba densa bamukwano. Mancho oranga kazi boyogera. Je bali kusebo. Kana je bali. Hello? Network ayo ngambi. Sebo webali nnyo professor byokola ense kwagala nnyo naffe tukwetaaga nga nse eno Uganda. Toina network akazibwe. Kale ngenda kuddira. Bajjo. Ani ano sebo? Maganda anga bulijjo. Yes sebo. Leba John namo okwemulugunya kumu. Omusajja Kadima tukizude nga akolera government. Kadima lwaki Kadima takwa budde bumala bajjo. Kadima mukozi wa state era uno mugambe. Kadima uno mugambe. Magamba oyagala abantu bokumvuma. Magamba. Kadima bazima gali tukizude nga okolera government. Lwaki ebintu baje ebintu byayogerako bye bintu byennyini ebikwata ku muntu wa wansi. Nebwo budde bwomwa kolera kikolera ddala nga bukedde tumanye ntino kati oli mukozi wa state. Nenda kuza mabega ku wiki ewedde omusajja ebintu byalero kwogera ku haabo bye bintu byennyini amazima nayo byolabira ddala nga bye bintu bikwata ku muntu wa wansi. Ne Kadima nkusabye busabi mwana wa taata nkumanya oli muntu wa nkyukakyuka. Byotasobola kwogera bajja asobola byogera. Kadima wa bajja obudde aguse ensonga. Bye byange mwana wa taata. Ale sebo kasaka Kadima omulabi omukozi wa state omulabi Kadima yori mukozi wa state. Tosa kumuno mu wadachika 2. Ale nga boje Kadima mukozi wa state. Kadima bakusomedde ado omuntu nomwe dachika 2. Abano Kadima mukozi wa state halo. Bajaye no busajja bwo bufira. Halo. Jebale sebo. Kadima sasa. Halo. Sebo yogera Maxwell. Halo. Sebale kueleza gwanga. Ale sebo bale kuberako. Kadima ngere ngo obudde bajjo. Uno bagamba. Mungere ngo obudde. Aleta njikwati. Yogera. Njikwati nziremu abantu. Yogera. Wamma kanjogereko nammwe. Omukulu mpulamusiza ssebo. Tuweereza. Mpulamusiza ssebo. Ale ssebo. Kakati kambanyonyole banaye mutegeere. Yenze Kadima nze akyaza bajjo. Bajjo ono teyali mu sheno nga nkubawo nnyimba. Nenfuna ekirowoozo ne ngamba lwaki sireetanga bajjo ono naaba nga akyalamuko mu sheno naaba nga abaako n'ebintu byategeeza eggwanga. Era bajjo n'atandika okujjanga n'atandika okutegeeza ebintu ebyabitegeeza eggwanga. Mu kutandika puroguramu eno nakyazanga Ismail Access ne bamukuba amasasi. Bajjo bwe yajja n'ayongera ebbugumu lingi nnyo mu sheno naye show tekyagijjaako kubanga erimu ennyimba ezikubwa naye nga n'ezimu nzisala n'okuzisala n'eŋŋamba owaayi kakati bajja alina okwogerawo ne wano banaye embeera gye tulimu obudde tubulwanira bulwanizi ne buno obudde obutono bwe tufuna nabwo tubulwanira bulwanizi ne tubaako ne betutegeeza eri eggwanga naye nsekerera nnyo omuntu adde awo n'agamba Kadima yali anze sirya wa Museveni sirya nkuwadde n'ekikumi kya Museveni okitegeera naye olina dda ne ku TikTok n'awemula n'avuma n'akola kino ne kiri si birungi bannange naffe tulina ebintu bye tuyitamu waliwo omusajja bamuyita ye gladiator yani waliwo omusajja oli yayogedde bamuyitaani yakubidde essimu translator musajja gwe simanya oba oli neetondera simanya tuweyita translator wadda kuno nompemula olw'okuba simanya nalya bana kyemuyita okulya mu kiyita kikyeki naye bana si mpisa nnungi otuba tufunyewo akadde akatini tusobola okuyisaawo kyetutegeezezza eggwanga era ne litegeera naye buli kaseera ki obudde ne bwe tufuna wiiki nnamba ne tuteeka bajjo ku mpewo obudde tebugenda kumumala ne bwe tugamba tukole okuva ku makya paka ssaawa 12 so ledi ebaamu obulango tulina okukuba obulango tulina okukuba music
so bana nsaba mugumire ekitone ekyo kye tuba nakyo